Kakati Parliament ya Uganda ebala March nga 2021 naffe tuyingidde mwezi guno gwa March nga 2021 gye myaka 10 gye boogerako ne first meeting ya holding bw'abazungu. Naye meeting eyo ekigambo Uganda kyali tekinnaba kuggwayo kyonna kibe nga kibukadde. Ge masaza abiri ago ge twogerako oba states ebbiri eya Bunyoro ne Kalamoja 1921 Kalamoja ajja 26 ate mwe mwajja 1933 nga mwe mwasembayo. Kitiibwa yali ezimbibwa n'ebigambo ebagera ntwala first meeting eri enteeseganya ezaalimu zaali z'abazungu n'abayindi nga boogera ku butya amasaza oba states n'ebbiri okujja kwazo kubanga endagaano zaabo zaalinga wakati w'abazungu nammwe ab'amatwala agasigalidde oba states esigalidde. Naye Buganda solely alone yali weeri nga n'olukiiko lwayo gyeruli. Naye amakulu nti emyaka 10 egyo bwe gizza okuwera nga gw'ogibala Palamenti y'abaddugavu yeetandika ddi kubanga etugirabanga ya muzungu kitegeeza nti ebirowoozo byali bya kikolone. Eyo Palamenti tetwagitaddeko birowoozo. Palamenti etandikirwako kakasa nti n'omuddugavu agiyingiramu 1945. Kaakati 1945 wayita emyaka gino 5 n'ogattako na guli 8 y'emyaka 13 Parliament okukakasibwa ng'omuddugavu ayingidde be bantu abasatu abajja ne beetaba mu Parliament 1958. Era Sir Johnson yawandiika ebbaluwa n'agiweza n'abakyala n'amugamba nti njagala okukkiriza ate era onsonyiwe abantu bano tebateekeddwa kubeera mu lukiiko luno n'okussaako kw'emikono. Naye obugunjufu bwabwe n'okwekengera kw'abantu bano abasatu basazeewo na bali basseeko emikono olw'endagano singa ebiva mu akabasa baleme tutunuulira njuzi n'essatu. Bannayuganda kye njagala mutegere 1958 nga tumaze okutuuka mu Parliament muli kye kyali badde ekigere kisookerwako okere nkyokukakasa nti Parliament ng'ovudde ku 58 be baddugavu gere nga mulimu omuzungu n'omuyindi. Ate era okuva mu mwaka gw'enkaaga mu ebiri up to 2021 gy'emyaka 59 kati oli abuuza Parliament yo yabaze esinziirawa okweza emyaka 10. Ate ne mu byo badde oyogerako nti Parliament kibuzo ky'obuuzizza nti ddala emyaka 10 giwera nga baddugavu be baalimu. Njaga kubaddizayo akatambi kano. Parliament bwe beeyogera ku myaka 10 waliwo oteekeddwa okugattira ne oteekeddwa okutoolerako. Parliament ebala kuva mu March nga 3 March nga 1921 egyo bayita first meeting held naye yali etulamu ab'amawanga babiri bokka muzungu na muyindi. Ate era mu kujja kwa Parliament oyo yali ekyateesa ku masaza abiri agaali gakyasigadde mu kuzimba eggwanga Uganda okuggwaayo kubanga by then Kalamoja yali tennaba kutwegattako ne Bunyoro nga temunnajja baheebwa. Kakati Parliament yaffe yasuula njiraga emyaka 10 lwaki sigikkirizamu nti mulimu amagezi yadde akatono bwe kati mu myaka 10 egyo. Kakati bye nkuga nti Parliament etudde muli ge mamesa amangi gatasobola kwesimira bunnya naye ng'ate banyisa eggwanga Uganda wansi gye lisemba ku ntobo mukati abaga. Tuli mu kasezi tuli mu kulwanagana tusika mipiira gyenyoola giti naye nga tetuseseetuka kuva bwe gweno mu luka ate bwevaayo neggwa mu luko lweno. Ye Parliament bweri eri mu kaseerezi etasobola kukeera nkya nedda mu magezi okujjako nga tulinza akasana kaake tubuuza mukulembeze ki oyo gwe tukakasaako aligenda okujja gwe bahaga nti walijja kabaka atalimanya Yusufu. N'abankole toolo states 13 nga bwe sigalidde ne bannayuganda abasigalidde nabo bakitegere ku lwa Buganda yaga nti is a duty bound for the fellow Ugandans to thank Buganda. N'abaga nti not only the Ugandans but the entire of East Africa okwebaza Buganda eno kubanga erwanyisiza kye tuyita East African Federation nga twali tumaze okugatta Rhodesia ne tugatta North Rhodesia, South Rhodesia ne Nyasaland. Olwaliro ye Malawi, Zimbabwe ne Zambia zensemmeka nga bazigasse mu kintu eyo South West Africa.
kati nga basigazza East Africa eno okugigatta naye endagaano za Buganda ze zakikuba ne bagaana okuyingira ne bagamba nti musooke muzize ezaffe ng'Abaganda n'eggwanga laffe liri independent gw'ogatte ebbuyungu lyo ly'oyagala bwe tuli batusiimye okugenda eri ffe tulyetwalayo ku lwaffe oyekaggwa Obote yeerabira ebintu bibiri nti obwakabaka bw'e Buganda buzimbibwa ku pillars mmeka bbiri zokka bataka ba Busolya eyemu namba 2 be bakopi abakola ekigambo Buganda ne abataka ba Busolya bakola ekigambo Bwakabaka kaakati Obote bw'amattuka mu buwuttufu bwe yakola ekyo n'alowooza nti Buganda agijjeewo atuyingiza mu kigambo Republic. Being Republic kitegeeza nti kwetongola naye neetongoledde kimunono yange lwaki ompa eky'omuzungu kati Parliament eyaffe yabulirawo n'esula akabonero nga kanene obutagoberera mu kusaayi gwayo na states 13 ziri eyo number 1. Number 2, we have no reason okuba n'akawaayiro aka namba 6 mu constitution nga katulaga nti tulina kuba na lulimi nga luzungu olwayatukolonizinga ne tweteekamu amatabi mangi ne tulema okujjawo ennyingo n'oteekawo second language Luswayiri ate ez'abannansango mu sese 13 nogadoza by the way zinzo okukozesebwa mu kooti nga tufunye interpreter. Ekyo kibi oyo ye Museveni as of now. Mikono Japana flashlight channel Uganda tumwebale kutwagala mwebale kukumira kumpoza fe leero tuzze wano Eruwero tutambudde bulungi nga tuli balamu awamu ne Akarwich Media tubatumiddeko nnyo mwebale kutwagala obudde obusinga tutambula na media za njawulo okutambuza ekigambo kino eri ensi yonna nga bategeezezza okuli flashlight awamu Akarwich awamu Press Times, Fresh Media, Point Media. Ne media zinyingi nnyo zetopera nazo. Mukulu Honorable wali mulamu bulungi ekitibwa n'ettendo tukidiza omukama atwadde obulamu okusigala nga tuli balamu tetujja kukolabira mukwano gwaffe gwe bayita Salambwa ali mu Denmark agamba bannange family ya Naddduli bigambe mwogere bitusanyusa so naffe tusiimira ddala Salambo kuva mu Austria tukutumiddeko nnyo musajja wa Beene beera bulungi oba okomawo ddi ne waŋŋambye mwoli onootera okutuuka nja kuyiga nja kunoonya tulabaganemu tunyumyemuko sijja kwerabira mukwano gwe abali mu Ohio abali mu Denmark abali mu Sweden abali mu London abali mu UK abali mu France abali mu Germany South Africa Oman Abu Dhabi okuli Jane okuli sijja bamalayo mwenna naye nga tubaagala nnyo lwakuba nti okola nnyo programu zaffe kyemufudde kye tuli olwaleero kya 10 tubatumiddeko nnyo mwebale ddala batugenda takondaku olwaleero nga twebuuza Parliament ya Uganda twawezezze emyaka 10 gyaweze gitya mu myaka 10 kiki tukozeemu kiki twenyumirizaamu mu myaka 10 ne tugamba waaye ebintu bya Parliament birimuko amateeka n'ebirala bye tutamanyi ne tugamba tujja kufuna Honorable Jakana yasobola okutunyonyola mu zino ensonga ne tuzitegeera nga batulina ozitegeera so n'olwensonga olunaku olwaleero musiime ababuzeeko tugenda takonna ku olwaleero Banna Flashlight Channel wamu ne Akarwich Media Dr. Hebwa ne tiimu yo mbalamusizza nammwe nate ateera njagala okutegeeza banna abroad n'abo bali mu ggwanga n'abali mu lusemu lw'entegeera yeemu ekkiriza mu ggwanga okuba nti tutambula n'ekigambo ekigamba nti unity in diversity ebbanga lyonna ekigambo ekyo nkyesibiriddeko nnyo kubanga ndaba bwe buluŋŋamu ate era bwe butereevu wabwe tuyinza okukwata eggwanga Uganda ne litereera naye embeera eriwo ate bannaffe abali mu buyinza tebawadde essuubi kwabo baliddawo newankubadde essuubi Katonda atandise okukubira okuyita mu bantu ab'enjawulo okukakasa nti bagezezzaako okussaawo knowledge n'okutandika okusiimula obulimba obw'emyaka 35 mu gavumenti ya His Excellency President obadde bwoleseddwa obulimu obuwalanye empisa embi okusosola mu mawanga ettemu mu madiini okubba kw'amataka
n'ebiringa ebyo naye ng'ate tekitegeeza nti ku ludda luli olw'abalala obugumiikiriza bwabwe tubutwale nti ate basiru busiru wabula tugamba tutya nti essuubi olwaliro bwe ligenda okukomawo gye tuli kye tugenda okutwala kikisinga obuluŋŋamu n'okukakasa nti katonda muffe atubukala nzijukirako nti esituation gye tulimu ne Simyoni bwe yali afaanagana mu Bayibuli Katonda yategeeza Simyoni kubanga yali muweereza mulungi namutegeeza nti Simyoni togenda kufa okujjako ng'eriiso lirabye ku mulokozi naye Simyoni mu myaka gye yalinga myaka 95 awo naye ng'akyayimirira ku podium okubaako ebigambo byatuusa buli Sande naye bwe yetunuulya ku mbugubugu n'enkula y'ekikula ky'omubiri gwe n'aga nti kiribeera kitya Mukama Katonda omulokozi oyo alijja ddi naye Sande yaddako Simyoni ng'ali ku kituuti ne baleeta Kristo mu kibaya ne bamuyingiza malayika neetegeeza Simyoni nti gwe baakusuubiza eriiso ly'okulabako y'oyo ayingizibwa mu yeekaalu ebigambo Simyoni byeyogera byenjagala otegeeza banna Uganda ffenna wamu n'okutunuulya obutagezaako kuggwamu kwa ssuubi naye ng'ate tulina okuba n'amaanyi n'okuyimirawo kw'empagirwaga kw'ezo ensonga eziteekeddwa okutunulwako bannaffe obutasigala mu bubuze nakeera nkya kuwakanira kwe bitategeera n'okussaawo amagezi ate agatatugasa Simyoni yategeeza abantu naga nti Mukama Katonda wummuza omuddu w'emirembe kubanga mazima ddala amaaso ge galabye ng'okusuubiza ku bwe kwali abaaliwo bayinza okuba tebaategeera kiki yali ayogera naye yali ayanukula Mukama Katonda ku ekyo yali amusuubiza naye bannaffe abali mu central government his excellent president ne ttiimu ye n'abo abali ebbali waabwe naye ng'ate bakkiriza mu luseru erumu mu bikolwa ebitateekeddwa kuba mu bantu ne bitakyusizibwa okwebaza kwali baddewo ng'okwa Simyoni kwe yagaa nti Mukama Katonda wummuza muddu w'emirembe kubanga maaso ge galabye ng'okusuubiza ku bwe kwali baali badde n'essanyu ku generation ejja ne bagizimbira n'okukakasa baki abayinza otuna mu ggwanga lyabwe nga balina omwoyo gwa nationality naye olwaleero ebiriwo ate bitomeza butomeza kale mu nkola introduction gyenyogadde bateerawo nja kubasaba okuba abawuliriza abalungi sobole okweyongerayo ku ebyo binabitubuuziddwa n'okukakasa butya buteekeddwa okutambula ebbanga lyonna sijja kwerabira kantu kano nkabategeeza nti sijja wano ng'omukenkufu asembayo bannange gye bali abagezi abalala bwe tuli mu myaka gye gimu mu nzikirizaganya y'emu entegeera ya Katonda y'emu n'abamu okutuukira mu ntegeera naye okubaayo kwabwe nga basirisiti kitegeeza nti ffe abazze ffe tusembayo amagezi gakyajja okusinza mu bannaffe abalala tusobole okutambulira wamu kubanga eggwanga terizitowa ku muntu omu oba mugongo gwa muntu omu ffenna tuwaayo oluseeru waffe n'ozimba ettofaali lyo kale nja kubasaba Katonda abampeera omukisa amiina egubayita honorable Jakana Bannayuganda mulina okukimanya nti ennaku zino kyetuddako tuli mu nnaku eza mazuukira ga Yesu Kristo Mukama waffe era mbagaliza ennaku ennungi mwenna abana abasobodde okutuuka ku muzina ennaku ze tusobola okubaako mbasaba mweyise bulungi kuba ensi eno si yange ya buli muntu so tuwangane ekitiibwa buli gy'oli gy'otudde ate ne gy'otambulira mweyise bulungi mwewale accidents awamu n'ebizibu ebiyinza otuukako mu makati awo Uganda yassanyu kwaba baginamu essanyu yannaku kwaba bajabamu nti tuli mu nnaku Parliament ya Uganda ewezezza emyaka 10 ate independence twakaweza emyaka 5 awo nebimbuzabuza twalina parliament before independence nga Bannayuganda bagifuga kitegeeza kyeri ensi y'Omufirika banna Flashlight Channel wamu ne Acroach Media ne Bannayuganda bannange okutwalira wamu mu lusolumu bwe tukkiriza mu nkola ennuŋŋamu etali mu buyinike yaddokeera enkyokka nti waliwo okukaka naye amakulu nti bigambo byennyini oli bwe yagaa nti ekigambo bugambo emmemme yange neewona ngezaako kwagala kussaawo ebigambo abasigadde oba abasinga obungi bumiratunulamu mulabe nti okwaza kwaffe kutuufu kugwawa naawe opimepimemu ku sayidi yo osobole okugattako ettofaali lyo ekigambo ky'emyaka 10 kisobola okubuzaabuza abatuwuliriza
n'ebigambo byetuzize tuteekawo ebbanga lyonna nga tuyise ku Flashlight channel ne Accurate Media ne channels ezisigalidde nga bazze bagoberera nti tubadde tusomesa abantu bano ekigambo kye tuyita endagaano y'omwaka 1894 ne twogene ku ndagaano eyogera mu mwaka gw'olwenda olwereere 55 zendagaano 3 nga tutugyemu ziri endala 3 ate zisigalidde oba 4 ku ndagaano omusanvu zikolebwa Buganda n'Omuzungu. Naye bw'obala okuva mu mwaka 1894 mpaka 62 myaka 68 era 10 kiba tekinnawera okutuuka mu ssaawa ya leero okutuuka ku ssaawa ya leero yaki y'okufuna obwetwaze. Ate era okuva mu mwaka gw'62 up to 2021 gy'emyaka 59 kati oli abuuza Parliament yo yabaze esinziirawa okweza emyaka 10. Ate ne mu byo byobadde oyogerako nti Parliament kibuzo ky'obuuzizza nti ddala emyaka 10 giwera nga baddugavu be baalimu. Njaga kubaddizayo akatambi kano. Parliament bwe beeyogera ku myaka 10 waliwo oteekeddwa okugattira ne oteekeddwa okutoolerako. Jakana Naddduli ebyange byembawa njabba okusinza ku Parliament yo weesinziira. Ate mbawo entegeera yange kyali badde kigwanidde kubeera kitya. Parliament ebala kuva mu March nga 3 March nga 20 1921 ejo bayita first meeting held naye yali etulamu abamawanga babiri bokka Muzungu na Muyindi. Ate era mu kujja kwa Parliament oyo yali ekyateesa ku masaza abiri agaali gakyasigadde mu kuzimba eggwanga Uganda okuggwaayo kubanga by then Kalamoja yite naba kutwegattako ne Bunyoro nga temunnajja baheebwa kugamba nti ekigambo Uganda tukikirizaamu. Kaakati Bunyoro kaakati Parliament ya Uganda ebala March nga 20 naffe tuyingidde mu mwezi guno ogwa March nga 20 gy'emyaka 10 gye boogerako ne first meeting eya holding bw'Abazungu. Naye meeting eyo ekigambo Uganda kyali tekinnaba kuggwaayo kyonna kibe nga kibukadde ge masaza abiri ago ge twogerako oba states ebbiri eya Bunyoro ne Kalamoja 1921 Kalamoja ajja 26 ate mwe mwajja 1933 nga mwe mwasembayo. Kaakati ebintu bino tubyawula tutya? Parliament bwe yali ezimbibwa n'ebigambo ebagenda ntwala first meeting eri enteeseganya ezaalimu zaali z'Abazungu n'Abayindi nga boogera ku butya amasaza oba states n'ebbiri okujja kwazo kubanga endagaano zaabo zaalinga wakati w'Abazungu nammwe ab'amatwala agasigalidde oba states ezisigalidde. Naye Buganda solely alone yali weeri nga n'olukiiko lwayo gyeruli era nga ne byeteesa byayo. Nabwekiti bwe tuba twogera ku myaka 10 gwe gibala ali eyo kuvanga March 1921 ng'ennaku z'omwezi 21 March ono gwe tulimu nga 2021 ate era nga 21 bwe tuwezezza emyaka 10. Naye amakulu nti emyaka 10 egyo bwe gizza okuwera nga gw'ogibala Parliament y'abaddugavu yeetandika ddi kubanga etugiraba nga ya Muzungu kitegeeza nti ebirowoozo byali bya kikolone. Eyo Parliament tetwagitaddeko birowoozo. Parliament etandikirwako kakasa nti n'omuddugavu agiyingiramu 1945. Eyo yali egenda kuba nti Abazungu bamala okugatta amawanga gali agasigalidde South Rhodesia ne North Rhodesia ne bagattako ne Nyasaland bazikole nga ekatuubagira akawamu boolaba ku East Africa bwe tuli olwaleero. Era baali bamaze kyane baga nti olwali tugenda kugatta kati East Africa ne Buganda tugitwaliramu endagaano zaayo. Era Abaganda baasikatira nnyo 1905 babuuza Omuzungu nti bw'oba ogenda tugatta mu kiri ekya East Africa endagaano zino 3 zigenda kuba zikomye nti zijja kuba nnamu. Ne baga nti musooke muzze obuyinza bwaffe ffe tulyesayirawo ffe kennyini tuyingire mu ekyo ekya East Africa. Era akabasa kaali kanene nnyo obutagatta East Africa nga kasinziira ku kituyita endagaano eyo eyajja mu kuteekawo kwa Parliament 1945. Nabwekiti ebigambo bino bibateerawo nga mbagamba ntya
nti first parliament eyogerwako kakasa nti n'omuddugavu yajja ate mu kujja kwe bayita Buganda okuyingira mu parliament eyo ne babuuza nti olukiiko oluli Emmengo terukyawa makulu nga mumutaddewo olwamwe mwagala tutumirira muno. Abaganda era bakikuba ne bakivaako. Kaakati 1995 wayita emyaka gino 5 n'ogattako na guli 8 y'emyaka 13 parliament okakasibwa ng'omuddugavu ayingidde. Be bantu abasatu abajja ne beetaba mu parliament 1958. Lwaki bajja? Bayita pre-commissioner prisoners eyali ava ewammwe ani mu Eastern ne bagattako we Buganda omu ne yali atwala tobacco oba ebyamaguzi mu Northern region. Be bantu basatu abasooka okuyingiramu nokkere nk'okuwandika ebbaluwa ng'eva eri governor okugiweereza Emmengo bayite Emmengo ejjeetese ku ndagaano ya 1955. Lwaki baali bajoogerako? Ze privileges tubadde twogerangako ebbanga lyonna entakera eziri mu ndagaano ya 1955 eziteekeddwa ositulwa bukolokolo nga Museveni yaziyisaamu amaaso n'endagaano eyajja neekolebwa mu mwaka gw'62 eyatambulwa byonna ebyaliwo naye eri yali enyweza kino Obote agenda obitunulamu nga ne privileges bwe ziri zaali ziwa nnyo Buganda omwagaanya. Onfuna bulungi? Kaakati ebintu byonna ebikolwa mu central government ng'otandika ne executive byonna byayingira mu ndagaano ya 1955 nga biteeka okukolebwa Mmengo. Ne tugamba nti ebintu byonna ebizize mu judiciary ne kkooti za Kisekwa mu Bwakabaka bw'e Buganda byali biteeka okukolebwayo n'essaawa eri endagaano eyo ekyali nnamu nga bw'olaba gavumenti bw'esasula ba judiciaries n'esasula abalamuzi n'esasula hierarchy zonna ne Buganda bwe bite ebyayo bwe biteekeddwa okubeera. Olukiiko lw'Emmengo lwabalibwamu ababaka 86 by then. Ababaka abo 86 lyali tteeka era kiri mu ndagaano ya 1955 nga bwe tusasula bamemba ba parliament abali mu Uganda bwe tusasula bamemba ba parliament abali Emmengo. Naye ekintu ekyo question wejjira waaliwa lwaki baali boogera ku mawanga abiri Uganda ate ne boogera n'Emmengo ne bateegera ku sese 13 ezemba kabaka abasigalidde. Akabuuza awo kali abatuuliriza musaana muketunuulire nnyo kano era mukategeere lwaki baali boogera ng'endagaano eya 55 ejjamu ate states 13 ziri. Buganda lyali ggwanga eryetongoledde eryakola endagaano n'eggwanga lya Bungereza. Naye Bungereza mu kutondawo ab'amawanga gano agasigalidde nga bwe twajja tugamenya nti twatandika n'ettoolo lwenda olwereere ankole lwenda mugumu. Eastern nejja mu mwaka 1903 Kigezi nejja mu mwaka 1910. Oba nfuna bulungi? Bwe twajja tutambula mu sife yeeyo abazungu baali babazimba kutondawo kyabwe kiri naye Buganda yasigala nga it is independent n'ebyayo n'endagaano zaayo. Ekyokubiri ku kyo kye bateekeddwa okumanya nti lwaki privileges ezaali eri zaasitwa ne ziteekebwa ku Buganda bw'otunulira byonna n'okuŋŋanya kw'omusolo gwonna gwali guyimirizaawo ekigambo bali abo abazungu bwe baali ate gwali guva mu jurisdiction ya Buganda. Oba nfuna bulungi? Jurisdiction ya Buganda baga nti okugabanya kwa kino omuzungu atugamba nti babeeko bali kye basigaza nammwe mubeeko kye musigaza. Kyovula nti privileges zino zaasigaza zitambula ne hierarchy ya Buganda yasigalawo ey'okwesololeza emisolo gyali gyekuŋŋaanyizibwa ng'omuzungu akuŋŋaanya emisolo exception mu jurisdiction za Buganda gyeyita ng'azijja mu b'amawanga bali n'akwata ne ku musolo okuvaako mu Buganda ogusobola oyimirizaawo states za administration ziri ze square miles 50 eziri mu ndagaano ezaweebwa mu bitebe by'abazungu eziteekeddwa okudda gavumenti zatannasula Buganda. Kaakati weeyibaala gy'oli nga aheebwa nga nva Bunyoro ne weeyibaala ng'ova Eastern ne weeyibaala ng'ova mu states ezo 13 nga bwe tuzimenya n'obuuza ate omugabo gwaffe gwali guliriddawa twagabanya ku bya Buganda omugabo gwammwe ne gusobola okufunika kyova nti states ezo n'ebbiri zaali ziri nga ziri independent Uganda ne Buganda naye ng'omuzungu yaliddikoyo okuteekawo kiri mu okubasembeza n'endagaano zajjanga akola zaali nga za ssekinnomu muzungu nammwe nambwa nti atwaga tuzimbe wano ekintu mwe mwegatte bwe muti ne Buganda esigaze kiri. Kaakati bw'otunuulira mbuuza bw'otunuulira ddaamu yaffe eri ku lwa Jjenja
eyo teinako mukono gwonna gugatta muzungu na bamawanga basigadde ku Buganda. Buganda yeewaayo endagaano yaayo. Ebyo mba mwagala bisomako mbinako kopi ebitava mu central government binajja mu research atenga ebimu tubijja Bungereza. Research weeri eraga amasannyalaze si ga Bannayuganda ga Buganda. Ekyo kimu. Era Bungereza oteekawo fa gundi eyo yamala kitunuulira nga amawanga gali agasigadde bafudde Kenya Industrial Center. Ate eno ne baga nti nejja kufuuka area Uganda ya byabulimi na byanjigiriza. Tanzania nayo bagibalira kyayo. Naga nti ya Tanzania ejja sigaza buyinza obunaabutambudde nga bwabali. Era ebyo tebabikoona konya. Kati Omungeza naga nti nze sijja vuganya na industrialization kanteko hydroelectricity power kubanga Kenya tegalina ne Tanzania terina biyiriro. Nze njja baguza masannyalaze nga Buganda percentage yayo egifuna n'omuzungu yali afunako. Ekyo si kya Bannayuganda. Makerere University etandika mu 2022 eyo ebbaluwa nazibasomera ne Duke of Kent bwe yajja wano okugezaako okukakasa nti butyabo tutekawe institution eno kuchwa ebbaluwa yagenda mu 2010 ne bajjanukula nga wayise emyaka 10 ne bazimba university neggulwa mu 2022 ye Makerere University ya Buganda. Era ekyapa kisoma Buganda tekisomanga ko Bannayuganda. Kakati ebintu bingi ebibadde mu Buganda bwe twajja mu siteeke yaffe ebyagattaganyizibwa ne byawulwamu ku lwa Bannayuganda ne Buganda okubeerawo. Akantu akakendagano y'obukumi kannyonnyola kigazi lwaki siteeke eyo ne privileges okuva kwekkiza kitivu nga zijja zeegatta zaalina okubanga bw'olaba ba parliament bweyesibwa n'emmengo bwateekeddwa okuyisibwa. Ababaka twalina 46 nga bazimbibwa batya amasaza 10 bavangamu ababaka basatu be babaka 6 ne tugattako ab'amasaza bo bennyini 20 ne bayingira mu lukiiko emmengo. Baminisita ba Ssaabasajja Kabaka bamuwanga 3 ne bagattibwako ne tubanga tukola omuwendo okukola ababaka 86. Kaakati akabasa ate we kajjira abagundi bayita ab'amasaza abami b'amasaza tebalina kuba mu parliament mu mateeka. Kyovula nti ate bwe ntunuulira Oweekitiibwa Mayiga ne mbwamayiga bwe bwafaanagana kitawe n'abanga tafuddeyo kutunuulira butebo bwazimba Buganda n'agattulayo biri kubanga ab'amasaza etteeka teribakkiriza kubeerayo. Kiwe ekyokulabirako kye kino district chairperson nga bwe tulina olwaleero tatuula mu parliament. Kati ab'amasaza batwale nga ba district chairperson bakiika mu parliament webale nnyo nabali etteeka teribakugira. Naye ekyabaleeta kyekiriwa Sahara Johnson bwe bamala okukola endagaano nga 10 March 19 olwereere ategeeza abantu bano abasatu Sir Apollo Kaggwa, Silastas Mugwanya n'omulala ow'okusatu Zakaria Kizito Kisingi naga nti muteekeeko endagaano emikono. Lwemuga nti owaayi ekintu kye tuyingiramu kigazi bwe banaaga nti ffe twateekako ffekko emikono bwe kali baakabasa bagenda yingirira nju yaffe Abaganda n'ab'amasaza bano olwaleero basseeko emikono. Kwe kukeera enkya ab'amasaza okujja okwegatta mu lukiiko abateekeddwa okugattulwayo ate baddeyo mu masaza gaabwe ze tuyita districts olwaleero tebateekeddwa ttula mu kiiko Mmengo ababeera mu administration ya Bwakatikkiro nga baweereza emirimu emyekusifu administration. Naye era Sir Johnson yawandiika ebbaluwa n'agiweza n'abakyala n'amuga nti njagala okukkiriza ate era onsonyiwe abantu bano tebateekeddwa kubeera mu lukiiko luno n'okussaako kw'emikono. Naye obugunjufu bwabwe n'okwekengera kw'abantu bano abasatu basazeewo na bali basseeko emikono olw'endagaano singa ebiva mu akabasa baleme tunuulira njuzi n'essatu. N'awandiika ebbaluwa n'egenda. Ebyo mbinako kopi abyetaaga nsobola okugabira ku buli omu. Nammwe mutegere ebyafa by'eggwanga lyammwe kireme kubeera mu magezi ga muntu omu bwe tugagabanako ne kibanga kigazi ate kituyamba buli omu okukakasa nti alina siteeke bwalwanira ekikye. Kaakati nzirayo ku ndagaano eri egamba nti omuddugavu ayingira deep parliament ye ndagaano eno eya 55 ebbaluwa gye bawandiika Emmengo Ssaabasajja Kabaka akkirize aweereze abantu abataka bagenda okuteesa mu parliament eno privileges zino zibukalawo zitera zisigalawo zitya lwe basooka okuyingira mu parliament 1958. Era Oweekitiibwa Crawford Frederick yava mu Tanzania kubanga yali gavana waayo
anye Kenya gye bamusindikayo nga yatwala province eyo bwe bamusindika enajje ayingire mu nteeseganya zino yagamba bannayuganda akagambo kenjagala okubategeeza ba Dr. Hebwa ba Northerners ba Easterners n'abankole Toro states 13 nga bwe sigalidde ne bannayuganda abasigalidde nabo bakitegere ku lwa Buganda yaga nti is a duty bound for the fellow Ugandans to thank Buganda n'abaga nti not only the Ugandans but the entire of East Africa okwebaza Buganda kubanga erwanyisiza kye tuyita East African Federation nga twali tumaze okugatta Rhodesia ne tugatta North Rhodesia, South Rhodesia ne Nyasaland olwaliro ye Malawi, Zimbabwe ne Zambia zensemmeka nga bazigasse mu kintu eyo South West Africa kati nga basigazza East Africa eno okugigatta naye endagaano za Buganda ze zakikuba ne bagaana okuyingira ne bagamba nti musooke muzize zaffe ng'Abaganda n'eggwanga laffe independent gw'ogatte ebbuyungu lyo ly'oyagala bwe tuli batusiimye okugenda eri ffe tulyetwalayo ku lwaffe oyekaggwa nti awo waliwo omutego tetwateesa ku ebyo twateesa gwe kujja kuleeta bukuumi kaakati bannayuganda kyenjagala mutegerere 1958 nga tumaze okutuuka mu parliament muli kyekyali badde ekigere kisookerwako okukere nkyokukakasa nti parliament ng'ovudde ku 58 be baddugavu gere nga mulimu omuzungu n'omuyindi kaakati parliament bwe beebala kuva March 1921 nebala emyaka 10 egyo mpaka olwaleero that is a total mistake. Absolutely. It's a total mistake. Number 2 bwe tuba twogera ku nkiiko baali sose kussaawo kwebaza kwa nkiiko za Buganda ezeeta ba Dr. Hebwa nga Banyolo ne tugattako aba Eastern abatoolo ne tugattako abalango n'abakyoli abamadi ne abo ba West Nile ne Madi ne tugattako n'abasigalidde okuva mu mwaka gw'olwenda olwere mpaka mu mwaka gw'ol1933 gye mwasembera ne basooka kwebaza Buganda entirely. Parliament yali badde etaddewo credit eyo ku side ya Buganda eyo nga tuvuddeyo ate olukubo ddala nalyo gwanvu lwaki mugwanidde mu bannayuganda okwebaza Buganda muyingire mu nnyukuta ya Sir Frederick Crawford. Yes. Oyali wa province ye Kenya gwe basindika gye wano 1958 eyabanyonyo ati se duty bound kyakkalwe era kyatteeka mu kwebaza Abaganda kyakkalwe duty bound kikukakatako okwebaza sigamba nti is optional it's a duty bound kyakkalwe nange ntandika okwebaza walwawo naye wedde kati enso gikoledde bw'oleeta babyogerako naga nti dokita nange tofaali eryebaza okoze ddene n'olw'ensonga emikonja ffe mwenna abatulaba abali ku Flashlight Channel awamu ne Akarich Media, Point Media tuba tumiddeko nnyo tukyali mukolonalo akyali mu kunnyonnyola emyaka 10 egyo jjajja gitya Uganda egwanidde okukola ka celebration yako kituufu oba si kituufu oba kyekyo kikye tukoze mu myaka 10 ye kitegeeza ki are we worth to celebrate 100 years genda maaso emyaka 10 nga bwenjiraba we are completely derailed ku line entuufu kuteekeddwa okutambulira ng'abaddugavu irrespective of the mind of the whites ne tuteekawo ffe ebirowoozo byaffe ekyokulabirako kyensooka okutegeeza abatuuliriza banna Flashlight, Akarich Media ne channels endala Point Media gy'okoonyeeko ne bannayuganda okutwalira awamu lwaki emyaka 10 tegiri wase to celebrate era twabulirawa bwe twali tukwatiddwa omuzungu mu ndagaano ziri eza Buganda nammwe n'abakozesa endagaano etondawo ekigambo Uganda ezensi bbiri ziri very independent. Buganda yasigaza entegeera yaayo ne muhairake yaayo eyatawaanya Obote n'omuzungu Obote naga nti okujjawo bino n'okubyejjako we must crash. Museveni kyasikidde kitawe nga bw'atyo bw'ayogera nti you crash Buganda oba nfuna bulungi yagamba bannupu kaakati Obote yeerabira ebintu bibiri nti obwakabaka bw'e Buganda buzimbibwa ku pillars mmeka bbiri zokka bataka ba Busolya eyemu namba 2 be bakopi abakola ekigambo Buganda ne abataka ba Busolya bakola ekigambo Bwakabaka
kakati ye bwe yajjawo kabaka naga nti mugobi teyamanya bakibalonda kabaka kuba kabaka mupise bwa kabaka bwe Buganda tazaala kabaka apana azaala baana abalangira n'abambejja omugaso gw'okuteeka ku kabaka mu bwakabaka bwe Buganda teguba gwa kabaka aliko ogwa abataka ba busolya abakulembera gwe bayita kasujjulubinga ye nannyini mulimu ogwo otambula mu mpya z'obwakabaka bwe Buganda ez'abassekabaka abaayita okunoonya mulangira ki agwanidde Namulondo kabaka azaala balangira n'abambejja tazaala kabaka kakati Obote bw'amattuka mu buwuttufu bwe yakola ekyo n'alowooza nti Buganda agijjeewo atuyingiza mu kigambo republic kakati we tubulira wewa ku Obote kyenjagala okuzzayo ku bannayuganda nga tunnaba kutunuulira kiri paalamenti ebulirawa yentegera gye twagala tukwataganye simanyi oba n'abitegera ne katugende empola yes kakati bannayuganda twabulira nekyetugaa nti sinza keera nkyagamba emyaka 10 ginamu value gwe twasula gwe mwaka 1958 we batuyita okuwaayo ebirowoozo byaffe twali badde tusuula ebirowoozo by'omuzungu byonna from the start ne tuteesa kye tuyita states 13 ezibukadde mu kigambo Uganda naye bwe twasuula ensonga netugaa nti states 13 zijja tugasa ne tugana ekigambo democracy ne tugana ekigambo republic mu ntegeera zaffe ebyalekebwawo abazungu jjukira by then DP yaliwo eri mu 54 waliwo nakiri ekya ANC ate nayo nga 52 bebiina ebibiri ebyali bukala bukabaka ikawe ekisangira mu kino okujja okwegatta n'ebyo abazungu babissawo indirect emabega nga bategeeza abaddugavu batwala okusoma babagamba utwagala mu obusika mu busigazi Buganda ejja sigala eri ebyo bwakabaka mu biveemu omutayinza fuga mu line atya naye wano we tubadde mwe mugendo sigalawo kyekiremezaayo mu 7 obutasasula compensation za Buganda kuzza byaffe mu sikwa mauza 15 zituddeko ebitebe biyamba nembuya si Abannayuganda mbuya Buganda bwe wabeerayo payment kino kigenda wa His Excellency the President zirage mu nsi olage nti before bino bimwogerako twabisasula ayogere bwati akyogere kibuga Kampala sikisasule sikwa mauza 10 ati baga oyagala sasulani asasulani temumanyi abasenze kayogera mu episode eno tonna manyandagano gye ziba zaali ziragawa byali bya Buganda kwepale nnyo Dr. Hebwa sagalo kiika ensingo lwa Bunyolo twogera bituufu babikaawa bikkirize mu line kuba bijjottereza kasana fa abanyafuta abazaala Bunyolo wano ebbanga lyonna kino kiri by the way tubadde tekikwatagana ku topic gye tuliko nekankabawe ku lulo gwe Dr. Hebwa kale sewo kako nange name kukiika ensingo name kukiika nsingo Bunyolo ebadde tunulya Buganda kyamuli nga n'Omuganda bwatunulya ku Bunyolo kitwale Bufalansa na Bungereza tebalya kamu bw'okola ensobi yonna mu Bungereza nobanga toyetaddewo mpisa mu kyo for example nentuuka naawe nensituka bususu nengenda ngasibage nti abaye video ewedde nze ngenze nentambula kutambuza ndala kubulirayo wali baga that is a French live teba ya Mungereza yogamba nange maliriza kati eyo kati goboba mu mpisa oba mu Ngereza bw'okola ekitajjansa oyo mu Faransa Buganda bwebadde ne Bunyolo naye Bunyolo yagambanga Buganda nti tulina amalyo n'enkola yaffe twekuza ate twerabawo Munyolo akaseera bwe katuuse bakitegedde jjo juzi nga amafuta gamaze kujja Buganda ekanira federo katujje tukitegeere yali badde percentage ya eddawani mu federal systems ebadde wa Bunyolo ani abadde agenda okusinga Bunyolo okuba engagga talibo kakati amafuta ga Bannalwanda bakitawe abatalina yadde space wano abasenze gagenda kuwakula entalo gagezeko kuba Buganda tugikurashinge gatekewo kulwana kw'ebyobufuzi era ze sente zimwe zijovaamu ziwe baba bakitawo abagwagwa mu parliament bagezeko kyusa line entuufu badde ku line endala kakati Bunyolo akantu ako kazze kajijijira ne Buganda ebbanga ddene naye mu 62 nga tuva mu lukiiko lwa Lancaster bamaze otuteeseganya butya bugwanga tugenda otuula omukama yava Bungereza mu hoteli zaayo ng'alidde sente empitirivu agenda okutuuka kuno ng'essente zisasula eri teziriiwo
mubukama nkuwa kyakulabirako kyabutege 1962 ate ennaku zino kati bwatuuka eno bava mu lukiiko bamaze okuteeseganyako ebigendo gattaganya eggwanga Uganda tumaze okukkiriza ne ku ndagaano ya 1955 bataddeko emikono nti ya privilege tuzitegedde kakati tugenda kukkiriza enneefuga yawa neebeerewo olwoyo ate akiyingira mu bujogo mbaga Governor Kutusi eyajja specialist mu kuwoza kw'emisango n'okutabaganya ng'ava Bungereza kakati bwatuuka eno bava mu lukiiko kalabalaba wa Ssaabasajja oba gwe tuyita Omugabe owa Bunyolo ajja ategeeza Muteesa bavaayo eri mu lukiiko bakomawo wano lwali wano ku Grand Imperial bamuga abuuza ali ayita nti mukama wange bantumye gy'oli amubuuza nti byabufuzi naga nti mukama wange nedda eno ensonga etukwatako bameka babiri bagamba nti nyoka abanga Omunyolo n'akuzaala ku kika Ssaabasajja Kabaka nti nkiwulidde naye tulinawo okuswala Omugabe bwe yabadde eri yalidde nabbanga lyamaze eri ennaku 8 byakozesezza Bunyolo kanga bigiremye okusasula ne tukusaba obenga gwe Kabaka otuyambeko okusasula biriwa biri nzijja ku kikyo kano kabayizewe kako gwe ahebo naye Kabaka amugamba nti bwe gute bwe guli nti ye naga nti mwaga tusasulewa akantu tusasula wote kiba kiwedde Muteesa n'abake kalamu ne check empandiike naye nge sente bazibalira olwale zakozesebwa eri zibaire mu milioni 2 mwaga ezali mu nnaku z'emmalo n'ebibakosa n'abantu omukama Muteesa n'azisasula naye yazijja ku kituyita enkuluze eyiye etali akaunti ya Buganda eya administration enkuluze ya Ssaabasajja Kabaka etatunulwamu ezo sente zibazize yekka kakati omukwano ogwo gwe gutandikira wakati w'abameka jukira naga nti mawanga gaffe Bunyolo buli wamwe inawo omusaayi ke yamugamba kali nti nyoka abanga Omunyolo nakuzaala ku kika Bunyolo ne Buganda tetuyinaawo njawulo leero kakati Museveni bwe bazze ate baagadde kuba mukwano gwe tuzze twezimbiramu bagukasuka ebbali bakugamba republic democracy abaffe democracy ne republican mu Buganda bizaalibwawo empisa that is democracy okukkiriza mu kikyogwe okuba aheebwa ndi Munyolo nina obuwanga bwengoberera eyo democracy being republic kitegeeza nti kwetongola naye neetongoledde kimunono yange lwaki ompa eky'omuzungu kati parliament eyaffe yabulirawo n'esula akabonero nga kanene obutagoberera mu kusaayi gwayo na states 13 ziri eyo number 1. Number 2, we have no reason okuba n'akawaayiro akanamba 6 mu constitution nga katulaga nti tulina kuba na olulimi nga Luzungu olwaya tukolonizinga ne tweteekamu amatabi mangi ne tulema okujjawo ennyingo n'oteekawo second language Luswayiri ate ez'abannansango mu sese 13 nogadoza by the way zinzo okukozesebwa mu kooti nga tufunye interpreter ekyo kibi oyo ye Museveni as of now abitutaddemu Munnalwanda awatali stake yonna emusiba wano kakati parliament yaffe yasuula njiraga emyaka 10 lwaki sijikiriza nti mulimu amagezi yadde akatono bwe kati mu myaka 10 egyo oba nfuna bulungi emyaka 10 egyo twabulirawo olulimi olwali badde luga nti olulimi mu mateeka olwogerebwa mu kibuga lwe lulimi olukulu oteekeddwa okutambula mu ggwanga eddamba lwaki olwali tukyayogera Luzungu dwali badde lusomesebwa nga language oba subject language obulanguage ne lubanga lwogerebwako ne lutagattibwa eno naye nga tusomera mu nnimi zaffe mu federal system Bunyolo yali badde esomera mu Lunyolo n'Oluzungu ne balugattako lutunifyinga for communication ku baamawanga ne tuba ne Dr. Hebwa nga yakuguka okuva P1 mpaka university ku PhD nga esomera mu lulimi lwe twali badde ne inventories nyingi mu kutegeera ne wantu China bitusudde bitundu 9.5 ku buli 100 lwaki 9.5 tusomera mu foreign language you cannot invent it is not easy absolutely abaana mu parliament mwebali nga bajagujagu nga Jakana Naddduli bondaba n'olaba n'omulala n'atuuka mu parliament n'abeera more than silent lwakintu eki language badokita bangi baheebwa ayogera Oluzungu awo n'ova ng'obuuza ddala professor oba dokita ng'ebitege biri mu lulimi lw'otayinza kukkiriza naye ng'obwongo bw'alina ate oli ali wali amujajingidde ku kye tuyita language tamujajingidde ku butegevu na kye yeetisse Are we worse? We are not. We are not. Parliament awo yasuula
mu myaka 10 egyo gyolaba olwa gye twakamala parliament eyambye bibiina bya bufuzi teyambye bannayuganda na ggwanga olwaliro kekabasa ketulina wakati wa Kadaaga ne his excellency the president lwaki bakaaya n'ababiri ekibakanya kise ekiri ekintu eki interest zitagasa ggwanga lwaki oyagala olanyajje otuuke n'okkuba emmeeza ogaye nti newankubadde gwe ogamba nti 12 bawanyamba nti nja kujja nyabo saagala weewaane nalibadde nteekawo referendum kitawe nga ne Buganda mu kaluka wano kaagwa ekyo tekyakumala kulaga nti oli yakola omulimu Busoga neekusuula eyo referendum gye wali oyagala tuleme kugezaako kwesiba liboni kugamba nti ate balinaffe tebalina mirimu tebalina kye bakoze tukyebalize naye ate ekizibu kiri nti parliament yeekoze emirimu gyayo ng'egikolera kibiina ki ekizze mu buyinza Kadaaga abadde akola emirimu gye nga gya pate olwaliro gye emwekyusiza etamwagala kumulabako baagala olanya on want grounds tetufokasingako so twalibadde tufokasinga gwanga bantu ne gwanga Uganda etugatira waki kaakati mu mirimu gya parliament talina kyegasiza bannayuganda yadde nekimu naye ebibiina ebiyambye kwabo kwesibira mu ntebe netukyusa 12 n'ebisanja ne tubijjawo emirimu gyabali parliament yasuula tekyali alina ntegeera ya buwangwa na nnono kati parliament wabuuza bonna abali mu bika byabwe ovaawa nze ndi Munyoro nze ndi Mugwere nze ndi Muganda kati wabuuza bimwogera awo n'olulimi lwemwogeramu kumumwa Mugwere ani alinayo akatundu ako abaffe Oluswayiri bateeka nga second language lwaki mu parliament teruliimu lukozesebwe naga mu nnyingo namba 7 amadini tetujja kuba nago tetulina kuwano specific ya ddiini lwaki mukwata Bible ate constitution ekulaga tetulina ddiini gye tujja kukkirizaamu nti eggwanga lino lya Bukatuliki oba eggwanga lino lya Busiraamu ate nooga nti waliridde mu constitution ng'okutte either Quran oba Bible oba otegeeraawo kakati byenkuga nti parliament etudde muli ge mamesa amangi gatasobola kwesimira bunnya naye ng'ate banyisa eggwanga Uganda wansi gye lisemba ku ntobo mukatyabaga tuli mu kasezi tuli mu kulwanagana tusika mipiira gyenyoola giti naye nga tetuseseetuka kuvaawo bwe gweno mu luka ate bwevaayo neggwa mu luko lweno ye parliament bweri eri mu kaseerezi etasobola kukeera nkya nedda mu magezi okuggyako nga tulinza akasana kaake tubuuza mukulembeze eki oyo gwe tukakasaako aligenda okujja gwe baaga nti walijja kabaka atalimanya Yusufu olwa Uganda ekyakiraakinga bagenda kukyakyanca lwa myaka 10 ne kino kirowoozo kyange okugenda eri speaker Kadaaga bw'abazzeemu n'atula mu ntebe kakati pate mulazeeko kikyeri ne bwe bafaanagana mu nkwe zaabwe ne his excellency president enkwe zaataddewo ezitaggwa n'akeera enkyokugamba nti tewaliwo makulu ku ebyo n'amutunuza mu direction kiki ndala kaakati bw'ammala n'awangula atunuulira ebintu ebi gwanga Uganda n'abantu abalituddemu batunuulire butya bwe tugenda okulongosa kubanga obuyinza buli mu kifo ekyo bwe bulwanyisa Museveni olanyajje tubuuze mega waliyo ki ogenda kuteesa biki ebyo biganye emyaka 30 nga badde ne sekandi n'abasigalidde kakati ono okuvaawo kukiraga nti Museveni ate eddiko ezagenda tuteekamu nnene nga si za kulongosa okuggyako okunyigiriza olanya bw'anaatula mu ntebe ekyo kyalaze mu bweyolefu Bayibuli kyega nti muligadde okusomera ebbaluwa mu bbaasa eyange ngisomye bwe nti bwe mutawa sipiika Kadaaga mulinde kabasa kabintu ebi okuddayo kakasa nti temukyayinza kutemya bwe muti oli yagamba mu kantu akamu ak'okugeresa naga nti naye tukola ensobi okumwenyeza mu bifaananyi kubanga gavumenti yo bwe tunula ebifaananyi byaffe nga tumwenyera bulowooza tuli bulungi temuddamu kubimwenyezaamu kaakati na kino bwe kifaanagana mu nkola y'emu awo okulongoosa owekitiibwa sipiika Kadaaga bw'ojja come with the supremacy emalanga ebirowoozo biri ku bantu n'eggwanga so si birowoozo bissa ku kye tuyita biki bibiina kale awo emyaka 10 sigiramu yadde katondo ka value olwaleero parliament yekutta obuyinza naye ate abantu bakabye ku nsonga z'ettaka ne batuuka n'oteekawo abanaalwanda abo obutongole obuyingira mu makooti ne kakozesa emyaka 12 ku ttaka tolifunanga ne wavaayo munnalwanda omunaga nti ettaka eno sodde gobya munnakwaga 2 nendi kujja nendi kuwa ku mayiro 7 ompaaka 2
ne basenzako abanalwanda abalala bwe baba baagala kufuna bujulizi ku ekyo bampite mu mirembe nja kubanyonyola n'akabiina ako we kali era ani akakulira mu bo bennyini nja kukabategeeza kaluddewo ebbanga ddene nga kanyigirizza obwakabaka bw'e Buganda akabiina ako kayingidde mu Mmengo ne kaba nga kakozesebwa ate w'ekitiibwa Mayiga be bannannyini ku framing kigambo kyapa mu ngalo be bannannyini kunyigiriza Baganda without compensation ng'ennyingo ya 26 mu constitution kitawe eri embuda emanyi constitution ate nga lawyer Abaganda ne banyigirizibwa otutuuka ku eyo element yeebasa alya bikyepere nabitafutafu bakedde kuwa Ssaabasajja Kabaka Peyton 24/7 ever since 93 abaliyo sinnatunulya value ki ebatuuze Mmengo ng'oggyeko ab'emyoyo naye abali mu administration bonna bategeevu ate baasoma Parliament obuyinza bulina mu katundu k'7 akabasaawo n'7 bw'otunira hayirako yabwe n'empeeza yaabwe n'ova mu eyo n'ogenda mu rules of procedure mwe bayita okuweebwa obuyinza na lwaki tusaawo amateeka kyennyike era nga kyakwenyamira nnyo Parliament okkenkya nti ejja chance kya emyaka 10 value y'ettaka eririddawo tebyogeddeeko ebyo egenda ku kya myaka 10 omuntu wa wansi anyigirizibwa Naddduli bw'ayogerako ne mutabani we basaana kabuukuuli kitawe kajja kubaddira akabuukuuli ako fe tusaabuse nti Katonda akabaddize kale mu myaka 10 egyo nze bwe mba njogerako buyinza okuziba ne bukya kansembyo kya operation waste creation ekyogera ku kituyita obulimi kubanga economy enkulu emirizaawo eggwanga awamu Parliament nenyikwisa sente mu kituyita ministries ate nenyikwisa sente mu agencies za government zonna ate nga Parliament ye muntu omu naye batubye okuva mu kituyita NADS up to date bakyatubba naye Parliament tewungukangamu tekyukangako ekifo kyekimu we batuula ne tukenje tusintamibwa Parliament nga biŋŋaŋali babisodde busodde ne bituula muli ne biisa amateeka nti ssente obumbi bwe buti twayisiriza trillions 3 zigenda kukola ku bintu bya bulimi mu ggwanga Uganda ne bazinyaga okuva ku empaka Z ne batuuka n'okuleeta eddagala nga terifuuyira bimeme ne bikala bukazi olina tegeeza nti Parliament weeri naye nga economy enkulu eyogera ku kya bulimi na bulunzi balina ekisaabo ku bantu abali mu ggwanga Uganda tebalina ate eggwanga Uganda balinako ekisaabo naye nga ate mu sese 13 mulimu beetoolooledde naye akyatawaanya ali ogwo interest rate tuula neetereera his excellency president naga nti akati olwaleero twagala kuweereza byetulidde tubiridde eggwanga lyakutereera nabwe kityo sijja susakawo bigambo byange bisigadde bijja mu extract endala buziba bibuuziddwa ebibuuzo naye nga byensobodde okwogerako byo nti emyaka 10 they are all wasted. Likewise emyaka 27 ku 28 mu Bwakabaka bw'e Buganda nja kusaba onofuna akadde tukole ku Buganda emyaka gyekulemberedde nga tuwa comparison okuva ku bukulembeze obusembyeyo bwe baatuwangangusiza Ssaabasajja Kabaka mu 5 okutuuka mu 9 emyaka 28 dagiyambye Obuganda eyo nalyo vvu tewali naaka buli ayingirayo atega Ssaabasajja Kabaka Piriton buli ajja asooka kutega oli Piriton naye ng'omukono ogututawanya gukyali omukono ogwo ku side ebbi ye Morogoro ne Dar es Salaam ejjudde Museveni yakuba Obuganda directly ne indirect food na bwekityo banna Flash Channel ne Across Media wamu ne Point nja kubasaba okubeera era n'okubeebaza okuba bawuliza abalungi nti ebbanga lyonna nja kubeerawo nga bwendi nga bwe tulindira baagala otutumiza emisu okutuusa enteekateeka zaabwe naye n'oli yagamba nti otegeeza nnyoko lw'oyagaliza muka kitaawo lutta kiki lutta nnyoko nange kambaagaliza emirembe gya Katonda mu bufuzi bwammwe oba oli awo akaseera kaliba katuuse ye yagamba nti mazima ddala ffe ye n'abayimba baga nti gemaanyi ag'olubeera terwe lwazo lutaggwaawo mu nkola y'emu ne Jakana Naddduli okwewonga kwange kuli eri Katonda abalabe bange yaba abankolerako Katonda bampeera omukisa amina awo nga tugamba ayina amatu awulire ayina obwongo tegeera ayina ennugu
simanyi kyogenda kwekolera. Kyotamanyi buuza, kyomanyi kkiriziganya naffe, kyotakkiriziganya naffe wunzika kigalo. Namba y'omukulu Jakana newadde okusigala nga ngibawereza lwa nsonga ebibuuzo bingi byesasobola kuddamu. Era njagiwandiika wansi awo ku luno omusozi. Luli nagibawa omusajja mwamusuza teyeebase. Maggala mulimu Samaka. Kale, emyaka 10 Parliament gyewezezza weewaawo gyegyo. So n'olw'ensonga eyo tulabe ki kye tunazaako. Mukama ge mubeezi waffe tubatumiddeko nnyo mwenna mwe bali kutwagala. Emyaka 10 kyeki eri ensi yaffe Uganda. Ofunyeemu ki? Awo gwe omupya ali essaawa zino nkusaba naawe find the difference between emyaka 10 n'emyaka 35 ndowooza. Mutako mukole comparison zammwe tumanye tuddawa Uganda ensi yaffe tuliriddawa. Mwekume ku mukutu gwaffe akumata kumira mpeera. Mwiraba.